Jaba tule wano. Kantule wano. Tula wansi. Kantule wano. Siba nennapo. Abantu abakula bazanya filimu. Right now bakulaba concentrations ennyo mu campaign. Tugambe kati abantu abasayidi eri babasulirawo ddala tukyagendayo. No, tekiri nti nno oba nti nabasuulawo naye abantu baba bakula baba n'ebirooto. Ffe twali nga tukula tulina obutabo bwaffe bwe tuyita diaries. Ka diary ako okawandiika bintu by'oyagala okubeera okitegeera. Just biseera byebikyukamu naye diary ebeera mbika bulungi. Kati nange ekirooto ky'okuweereza nali nkirina ng'omuntu naye nga nninda bulinzi kaseera ako. Nninda bulinzi kaseera ako ndabe nga ate empeereza abantu baffe ab'Emityana. Si kubasuulawo nkakasa nti ngulumiza abantu ate ab'enjawulo. Omanyi mu gavumenti yaffe eno tulwanyisa dictatorship. Omuntu okubeera mu kintu ng'awataliyo balala basobola kikola. So nze bwe nvaawo ntrainings abalala nga 2 okitegeera. Nabo baganyirwemu. Nabo osanga batutumuke bafune n'ebirungi ebisinga nze byenfunye. Waliwo abantu abaali bagambanga nti omukyala Joyce Bangala w'amaanyi era nti kaadi eyo tebasuubira nti bannakusoma. So ate ne babeera surprising okulaba nti olifuna. Bukodyo ki bwe wakozesa osobola okuwa kaadi eyo? Ekyaddala ekyo ekibuzo ngenda kiddamu bwe nti omanyi Katonda alina engeri gy'ageramu ebintu bye. Buli muntu yenna ku nsi Mukama alina engeri gye yategekamu olugendo lwo. Okitegeera. Oyinza okuba ng'otunda mmere mu katale naye nga Mukama yagamba ajja tundayo emmere mu katale omwaka nga gumu ate awo muggyewo mutwale ewalala. So nze obulamu bwange buli scripted. Ebyabalala sibimanyi nnyo naye nze ntambulira ku script ya Mukama. Era wano wonna wendi nalina kibeera kubanga Mukama teyawandiika ku bulamu bwange. Ebyabalala sibimanyi nnyo naye nze ntegeera byange.